The inside story. Kale mukwano webale nnyo webalire ddala agwe nakyakedde nafama kyago olunaku olwalira batugobera ku Facebook side eyo mwenna njagala nnyo kubanga mikwano gyange mwenna mbasiima mwebale nnyo mwebalire ddala Kyagulanyi Besigye bali Nairobi gwanga lya Kenya bagenze kola kibano ba observers bagenze kola kikwagala kulaba ani abba akalulu ka munne waliwo muyayo mu angambi wano ku majandi akabwe kabalemo okukuuma ku muzeeyi akati bagende balabe envumula engeri gye zikola zitya naye nga kyonna kye kiri muno mubaamu gezaako okubanga tukupa nti bano basobodde batya okukuuma akaabwe bano basobodde kugamba bakosezza bukodyo kyo okusobola okutuuka ku kye batuuseeko ate n'olwekyo okukupa kiba kikulu nnyo n'okufuna ekifaananyi kiba kikulu nnyo tulabe byawukanira wano ewaffe eno e Kampala kyekyo nno abasajja bakulu kye bakyaliko sayidi eyo ogezaako okwagala okubanga bafuna ekifaananyi ekijjuvu ekiyinza okubanga obaolyawo kinaagasa in future opposition ya kuno wano ewaffe e Kampala mu Uganda obaolyawo n'ebitundu ebisigadde byonna katumale okgendako egogonya munzikirize mmale okubanga mbatwaleko mikwano gyange gogonya ki ekintwala egogonya bitundu palisa gogonya abasajja baayo oli yagambye nti batumaze amamiima tubadde tumanyi nti tusobola okugezaako okubanga tuzimba opposition tuzimbe abasajja mu buli kanyomero ka ggwanga Uganda abatajja kubanga batuyiwayo naye maama omwana kye yatukoze gogonya omwana kiyatukoze eggogonya nakati abasajja bakyagenda maaso n'okubanga beebuuza ki ekibadde oba basooke bamukebere oba waliwo ekyamutuuseeko omwana basooke bamukebere mubaka yabadde amaze okubanga bw'ati akutte ebbendera ekibiina ekya National Platform aba NUP ne bagamba kati awo kiwedde kyonna kye kiri tugenda kukakasa abasajja ba NRM leero kana akalulu si kaabwe olwakula omusajja ono w'eggogonya abamuyita Joseph Okoboy Opolot eyatuuse okugezaako okubanga bw'atyo mukwano gwange yasuzizza aba NUP ku butaakye abasajja ba FDC bonna kati tugamba nti ge bakomba lwaki lwa musajja kubanga yabayiyeeyo sajja babeeramu omanyi njagala okimanye nti wabaddewo kati enkwatagana wakati w'ekibiina ekya Forum for Democratic Change awamu n'ekibiina ekya National Unity Platform babadde baatuuka okubanga batondawo enzikiriziganya ng'enzikiriziganya eno fayini eyinza okubanga tebadde ennangirira ennya search naye nga weeri nti bwe tuba bakuzimba opposition obutakooya nnyo balonzi obutakooya nnyo abantu abagamba tukooye tutandika okukolera awamu nga tusimbawo omuntu omu bwe tugamba tusimbewo wa Jema ffenna tubeereko oyo tusimbewo wa FDC nga bwe kyabadde Soroti tubeereko oyo tugende Gogonya tukole tutya kati ojjukira ekyabadde Soroti nti bannaffe aba NUP yavaayo mwami Kyagulanyi n'alangirira n'agamba nti ffe ng'ekibiina ekya NUP tugenda kukolera wamu ne FDC tusobole okubanga tuwagira oyo wa FDC kyo kyatuusa mu bitundu ebyepalisa ne tugenda mu kalulu k'eggogonya aba FDC ne bagamba naffe twagala okubanga tusindika message y'emu abalonzi tuleme bakaluubiriza bakimanye ntukolera wamu FDC negamba naffe tetugenda kusimbawo omuntu tugenda kubanga tuwagira oyo wammwe wa NUP endagano neteekebwako omukono liba teriri busa abasajja aba National Unity Platform ne tulindirira basobole okubanga batusiimirako ani gwe musiimye era ne bamaliriza nga batubuulidde nti tetulina mulala yenna wabula Joseph Okoboy Opolot yasinga abalala bonna abe FDC ne bagamba tujja kubanga tuwagira oyo naye maama Opolot kyakoze ebibiina bibiri nga byekutte wamu nakati nkugambye nti bakyasinda beebuuza lino ddogo nnabaki mwami Museveni lyaleese anti tugenze okumaliriza Opolot akalulu kano yakavuddemu nga talina yenna gwe yeebuuzizzaako memba mu kibiina kye ekya National Unity Platform n'akavaamu nadda ebbali n'agamba nti ku lw'obulungi bw'ekitundu kyange ndabye ng'owa NRM gy'ayina enkizo wulira ennaku omusajja akutte ebbendera ya bibiina bibiri ekya National Unity Platform nga kye kibiina kye n'ebbendera eya FDC kubanga FDC bakanya katuwe weyiti aba NUP naffe tugenda kuba nammwe mu kalulu kano kitegeeza ayina ebibiina bibiri then abalala ba opposition babeegatteko bwegasse wakati mu kubanga akutte ebbendera ya bibiina bibiri ebisinga amaanyi mu Uganda NUP ng'ekulembedde FDC n'eddako yabayiye n'agamba naye ngenza okwetegerezanga ono wa NRM Derek Orome ayinza okubanga yalina enkizo ku lw'obulungi bw'ekitundu kyaffe tugende ne Derek Orome n'ava mu kalulu
wandigambye nti yandikavuddemu ng'obudde bukyali ne twesortinga naye abasajja babaze ekintu kyabwe aba NRM nga balina cultural leader emorimori papa po Sunday ne bagamba nti mumanyi kye tuba tukola musooke mubaleke emorimori papa po Sunday ye emorimori wabano mukulembeze wa nnono yakibaddemu kati bamala kubanga obudde buweddeyo tewakyali mukisa gwonna gunominatinga y'omuntu yenna nga tewakyali mukisa gwonna omusajja n'alyoka bakuba akavulu n'abagamba nze sikyayinza era akalulu nkavuddemu so kati webuli olunaku olwaleero amaanyi bannaffe bano kyolina okutegeera aba NRM ge boogeza n'okwogeza kati balabanga akalulu kawedde dda kubanga tebalabawo yenna ayinza okugezaako okubanga bw'ati abakyalenjenga wabula ge tufuna ag'omunda kigambibwa bamala aba NUP okubanga bafujjiza eddusu ku musajja mukulu ono ne bagamba nti okoboyo poloti Joseph tukwatire bendera emolimoli n'amukubira akasimu nkwetaaga mu lubiri bakuyita embuga si buganzi teyabadde mubi musajja mukulu Okoboy n'agende wa omulimuli ne boogera okumalisa awa namba emulimuli n'alyokaliramu Okoboy naye nga ebyabufuzi biviiku kino ekitundu kyaffe tekiteekeddwa kubanga bitundu birala n'olwekyo bwe tugamba nti ffenna katwera emebago wuuno ku lw'obulungi bw'ekitundu kyaffe n'okukisakirira n'okufuna bye twetaaga Okoboy njagala ove mu kalulu kano Okoboy n'agamba igwe mulimu lyamubuuza omulundi ogwokubiri Okoboy okkiriza okubanga akalulu kano igwe yagambye igwe emirundi 3 n'agamba nkavuddemu era oluvannyuma bw'atyo emulimuli n'alyoka awandiika bulambalamba emulimuli papa po Sunday n'atukakasa nti yes akafubo kabaddemu n'abadde omukwasi wa bendera w'ekibiina ekya National Unity Platform n'atukakasa nti kazadde ebibala kavuddemu ebibala era bw'atyo Okoboy omusajja wa NUP naye n'alyoka agenda n'atuwandiikira mu butongole n'agamba wuliriza upon my advice no bino bigambo bya musajja mukulu emorimori nga yesigama ku buwabuzi bwe muwadde Okoboy amagezi ge muwadde in the interest of our people ku lw'obulungi bw'abantu baffe aba mu kitundu kino ekyegogonya and the unity of the region ne ku lw'obumu bw'ekitundu kino. He has agreed to step aside and withdraw his candidature for any leadership role in Gogonya. Akkiriza Okoboy okulaba nti bendera abasajja gye bamuwadde Kyagulanyi nti kwata. Kyagulanyi yamukwasiza nti kwata tuliyambala engule. Akkiriza okubanga bw'ati agiteeka ebbali nga n'okusoza yeesooza. Baza ku kyalo n'agiteeka ebbali n'agamba ku lw'obulungi bw'ekitundu kino NRM yeyina enkezo obadde otya ne tugamba nti obole emulimuli ayinza okubanga awubiddwa oba ayinza okubanga bamuwanda ebigambo nga si bibye ne tugamba nti katulindiriye kye tunaawulira okuva eri Joseph Okoboy Opoloti. Joseph Okoboy Opoloti naye n'alyoka abikakasa bw'ati. References made to the above forthcoming Gogonya parliament elections due on the 11th August. Bino byonna nga byekusaka Luke tugenda okusulanga 11 ogw'omunaana. And in keeping with the electoral laws of the country and the constitutional republic of Uganda nga nesembesa amateeka agafuga ebyokulonda saako ne semateeka w'eggwanga gutwasaako omukono mu 95. I've deeply consulted with our cultural leader. Nsobodde okwebuuza n'enfuna ebigambo by'ekizadde okuva eri omukulembeze waffe ow'ennono emolimoli. The emolimoli law it is so. And my immediate family nenebuuzako ne kuba Oluganda and agreed as follows. Tulabye omusajja ne bakusimba bendera ate nomala n'ogenda obuze ku mukyala wa mama Shuraimu Kyagulanyi yampadde bendera wamulaba nesimbewo mujoga nebe na Museveni ne Museveni yabitondawo tewali mulala. Tibakulimba bino bya mulimula bya Museveni yazanya obuzannyo naye tukoze bubi tukoze we Museveni olumu otuddiranga mukko sebo bakusimbye bendera Kyagulanyi agikwasiza nti dibuli wolaba mbulela tikinga sebo ngagenda wamama amashurayimu Kyagulanyi yangambye nkwate bendera yaabwe wamulaba nkikole oba nedda kati nga amashurayimu nga naye akuwa amagezi ebintu ebyobufuzi bizi bajja kutireeyo abantu bajja kuweereeyo obutwa tuwulira obutwa ne gundi twawulidde simanya byakoze bitya kaakati mama Shurayimu nga sajja ati ate mama Shurayimu angambye ali ku mukazi we kankubira akasimu maama ng'akubira maama Kalule mama Kyagulanyi ampadde bendera yaabwe wamulaba ngikwata
mwana wange biveemu ebyofuzi sitaani kakati nagamba waika nebuze kwe molimoli wamora butya kati emolimoli jjukira bano bakalicho leaders abamu kankireke nyabule nyanya Museveni oyingirira buli kyotondawo nikibanga kirimu buli kyotonda nikibanga kirimu gwe emolimoli nagamba omwana kino kiveemu ku lw'obulungi bw'ekitundu kyaffe kati wuliriza ebigambo bya Okoboyi ate nno musajja mukulu Okoboyi n'atugamba kankaddemu akagambo kano kubanga kampoomedde nnyo agambye nti bannange oluvannyuma lw'okwebuuza ku mukyala wange maama wange ne baganda bange bangambye tukulumirwa nnyo olw'obulamu please biveemu ebintu ebyo I've opted out of the forthcoming elections akalungu katadde nkavuddemu bekikosezza please mwetugire ku munyanya bwatu bwatusuddeyo Okoboyi bwatu bwe yeeyisizza kyokka bambi abadde anyumidde enkofiira ya people power naye maama kofiira emunyumidde Okoboyi omuntu lwakoba otunoga yes tuyina amagye tuyina abalwanyi naye bwaba gwembiru kiki kwewunya kantu ako kiki kwewunyako ki kubanga banno okusooka okumala okuwa gundi kaadi yaabwe noja kalaba kati tebakyalina option ndala yonna tewali ndala yonna naye ate omukulembeze nawulyakoko nga gagwago ogambe mu bino byonna bikolebwa mwami Museveni yabikola neŋŋamba nti omukulembeze nawulyako ng'ayogera ng'agamba nti abakulembeze ab'ennono baleke tebenyigira mu byabufuzi yabibagobamu era waliwo n'ekiwandiiko ekifulumya olwaleero ku mikutu egiriko emikutu gy'amawulire esaawa zino ekiriko ekigamba nti nga pulezidenti atudde kabaka katikkiro bamuli maaso nga bagamba nti nabagoba mu byobufuzi nabaddiza obwakabaka bwammwe muve mu byobufuzi naye ate emolimoli si wannono anti ayinza okuba nga yabitugobamu ng'obyogerera bw'oba ng'osuuta ye awakukkiriza kale smartphone ku bei rahisi